obuzibu tulina ku social media kuno tulina abantu abakagijjako obukulu ng'omuntu agijjeeko obukulu kati excitement ebeera nnyingi so ebintu ebimu tugezeeko bikwata empola empola ate n'ekirala okubeera nga entalo z'abakyala zino si nnungi kuyingirira kuba bwe tukulaba omusajja nga wenyize mu lutalo lw'omukyala tukulabanga mukyala munnaffe kuba abasajja abamu tebatera bikola kuba neobeera n'omwami wo nga mwenyiziza n'omuntu omu oba neighbor simusuubira kuyingira mu lutalo okubeera nga alulwana. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala amanya n'eddoboozi nzaasha naava namatovu mwebale okubeera nga mutulaba ate nga tusinzira n'okusula back okubeera nga tubaweereza olunaku olwaleero nkoze zekka bannange bayinako ebibakuttemu ate nga teweerabira munnange atekamu omusimbi bamuyita Ranks Otto omwami ali awo nakawa ku Jambo Bond osobola okuba nga omunoonyaako era nga ennamba ze z'essimu ziri awo ku screen yaffe munnange atunda emmotoka ennungi atunda emmotoka ku kibanja mpola atunda emmotoka tava ate mu bondi ate genda ekanikibwe no abeera nga kuwa ekintu ekirungi kyeweetaaga ate mu bbeeyo ate nga olunaku olwaleero tulina amawulire agatalinda oba agatambudde all over week gabadde gatrendinga oba gabadde gasaturatinga olunaku olwaleero tugenda kutandikira ku mukyala owa black abasinga bagambye omuddugavu ennyo omukyala Black Sugar olunaku wayiseewo lunaku nga lumu yeetute ku poliisi ku nsonga ezaavaayo ne zimuwaabirwa omwami w'omuntu omu n'agamba yamutakinga munnange ye teyalinze poliisi kola ki kumukima we yagenze butereevu paka ku poliisi n'agamba musango ki ogunvunaanibwa ne bamuyitiramu omusango ogumuvunaana so n'abeera ng'avaayo nze nali manyi wano e Uganda poliisi yeekunoonya sigwa kola ki sigwa ginoonya ate nga olutalo luno okusinzira we nalulabyemu omukyala Black Sugar oba amanya g'amatuufu sigamanyi nnyo Black Sugar kale tukitwale nti Black Sugar mu lutalo luno alinga yeweena omanyi bagamba enjovu ebbiri we zirwanira wabaawo akasambattuko ku sayidi gye yali alwanagana nayo baavaayo ne boogera ebiri about Black Sugar naye n'abaako ne byayogera ebimu weewaawo ebyali bimutwaza ku poliisi naye ng'olutalo luno lwanditunyumidde nga ababiri abeesobaganya be bali mu ddulwana dani omusajja okuvaayo ate n'olwanirako abakazi sometimes abakazi tukola entalo naye tebinyuma nnyo omusajja ate kulwana so my brother waliwo akantu akanumye mu lutalo olwo ffenna tuyina history tuyinako gye twava buli muntu ku social media ayinako gye yava oba ayina history we naye tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti bampeereza message nga maama wa Black Sugar asika kabalagala really is it necessary tebinyuma ate tebijja maama w'omuntu waaba akola ogwo omuntu si musango ate si burden n'okeera ku makya n'ogamba nti mama wa gundi atunga kyalaani asika kabala so what ye byakola mama nga alabika teyasoma neze nange nga nkola birala so abantu bemunyomereza oba abantu bemuyisaamu amaaso sometimes batera okubeera successful obuzibu tulina ku social media kuno tulina abantu abakagijjako obukulu ng'omuntu agijjeeko obukulu kati excitement ebeera nnyingi so ebintu ebimu tugezeeko bikwata empola empola ate n'ekirala okubeera nga entalo z'abakyala zino si nnungi kuyingirira kuba bwe tukulaba omusajja nga wenyize mu lutalo lw'omukyala tukulabanga mukyala munnaffe kuba abasajja abamu tebatera bikola kuba neobeera n'omwami wo nga mwenyiziza n'omuntu omu oba neighbor simusuubira kuyingira mu lutalo okubeera nga alulwana so tutambula wiiki eno twabadde n'ebivulu twabadde n'ekivulu ky'omwami Alien Skin wali eri ku Forest Park Makindye awo ku kooti kyabadde successful naye yatugambye yabadde agezesa kulaba bw'anaakola ekisingako awo munajja omusajja oyo ayina ebyafaayo yakoze ekivulu nnaku 3 press conference yaliwo ddi
recent by the way kyabadde nga kyanaku 3 n'alaga nti yakwata ssente era gwe mutuukirira okubeera nga mufuna booking okuyingira mu kivulu bane alien skin emirimu gyonna yagiwadde kwegamba ye yatugamba nti yejja kutulumya mitwe omusajja oyo yakoze ekivulu era yafunidde ddala abantu be era nga aba bulijjo abantu be abamwagala bagenze ne bakola ki ne bamuwagira ate ng'era mukulikireyo ddala ku kivulu ky'abaana balenzi Maulana and Rain babadde awo Lugogo era nga bakikubidde ddala nabo bafunye abantu bafunidde ddala abantu wano omukulu gwe twali tumanyi yali ategeka ebivulu ku lunaku ng'olwo lwa idide yali omwami Swaba Kasumba naye I'm so happy okubeera nga ne Rain akirowoozaako okubeera nga n'agamba nti buli yidi kantegekeyo ki ekivulu tugendera ddala weekend tuvugirira ddala no speed omukyala amanyikiddwa nga mama Nanyunja omukyala Sherry Matovu yavaayo oba yakola emikolo yakola embaga twasooka kukyala oba kwali by the way kwali kwanjula kuba okuva mu kwanjula tuba tudda mu mbaga nakola embaga munnange ex we n'avaayo n'ayogera ebisongovu n'agamba omukyalo yakolanga bw'ati ne bw'ati omukyalo yakolanga bw'ati ne bw'ati naye omukulu Thaddeus Katumba oba mulamu wange nno kubanga ndi mukyala wangabi ate nga n'omukyalo oyo ye Matovu kitegeeza tuli bangabimente bagamba okwogera ebingi si kusinga musango ate asirise teyejjusa mulamu waffe oba eximuula ebintu ebimu tebikuvuga speed social media ogibaddemu akabanga kangeze nti twagikusangamu naye si kirungi okeera ku makya omukyala gwe wazaalamu abaana n'omutyoboola bw'otyo vidiyo zino zigenda sigalawo ng'abaana abo baziraba bakule nga baziraba jjukira obalekera trauma mu bwongo taata waabwe bwe yayogera ku maama waabwe bakukyaziza ku mikutu egimu weeyabizza olwasooka wannyumira nnyo okugamba nti omusajja omuganda tayogera byawaka naye simanyi kyakusunaasuna n'otuka okujja okwogera ebingi naye bw'obanga ezo interview ze wakozeeko zaakomyawo nsuubira zimala omukyalo ono muleke buli omu asigale gy'ali kuba nsuubira buli omu gy'ali ali happy ayina essanyu lye banange ekintu bwe kigaana buli omu amuvinge on tetugenda kufiira wantu wamu ng'ofa onyigirizibwe buli relationship webeeganye oba obufumbo bwe babuganye you guys move on temulemera ku kintu kimu era ng'olutalo olwo nalabye alimu nga wiina kuba mu ntalo zino mubeeramu bawiina Sherry Matovu ye wiina bw'abanga omuntu akedde ku makya n'akola omukolo oba n'amuvinga on gwe n'olaga nti kikulumi kitegeeza omuntu oyo yabeera wiina so mulamu waffe tusaba weewummuzeeko social media ogireke egende si kirungi kutyoboola muntu gwakeera ku makya n'omuzaala mu baana oba n'omweyambulira kinnuma nnyo omuntu okeera ku makya ng'omukazi yakeera ku makya n'akweyambulira n'olaba obwerere bwe n'odda ku social media n'ogezaako okubeera ng'omutyoboola bannange tebitunyumira tetuli basanyufu ku nsonga ezo oba ezimu oba endala tebinyuma byetaaga ebintu ebyo nga bikoma mu kisenge lwakuba social media eno yatufuukirira ddala obuzibu nga buli omu asobola okeera ku manya ati nkuuza what's your mind n'okeera ku makya n'okola ki n'owandika ky'oyagala so social media etuvuga stupid ate nga omukyala gagambibwa mbu omukyala Makula Bujingo Susan ali finally mbw ali neŋŋamba kano akabanga kabuzeemu nga tajja ku social media kiki kyo kumba ali kati tetusala mugambo naffe twawulidde mbu twawulidde mbu ali tulya mugema munange kulika kubanga wano Kalunatongo naye yakubyewo munange naffe Susan Makula tumusanyukira okubeera ng'ali ate nga last week omwami King Michael oba tumuyite Michael Mugwanya omukulu oyo muyimbi munange muwala we yavaayo n'akola omukolo gw'embaga ziti yalimba okusooka kwali kwabadde kwanjula ne tuddako n'embaga tukuyozaayoza okubangira okuziza omwana omukulu bw'atyo ate ng'era abazadde abaami mu kitwale buli lwotalifa ku mwana
mwana wo oba muwala oba mulenzi ogenda tuuka mu kidaala ky'omukolo oswale tugenda kwanjula bali abasajja abatukuumye oba babadde mu bulamu bwaffe oba abakuzizza abaana bammwe so mugezeeko okutekinga care eri abaana bammwe newoba nga wakeera ku makya noyawukana ne muzadde we nze nkusaba busabi beera nga ogezaako okuba nga ofaayo oba ogaba obuyambi eri omukyala okubeera nga tokola ki totuuka ku mukolo okuswala totuuka ku mukolo okuyisa mu maaso kubanga bannaye bagenda bayisaamu amaaso mugenda kuswazibwa otuuke ku mukolo nga ne banno bewazze nabo nga kibulamu jjo nga kibuliramu nnyo nnyini ddala naye nga tuyozayoza omukulu kukuwaza banga nawuliddeko mbu ene time agenda kubeera ambassador tumuyozayoza naye tumanyi ambassador waaki agenda beera ambassador waaki naye nga naye tumuyozayoza okubanga bagenda kubanga bakola ki bamuwa obukulu bwetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda bagamba ebiwoma biggwa byokya ate nga okuweereza tusinzira no ku Silverback ekifo kiri ku Salma Road batunda pizza Monday ebeera buy one get one ezo no ziba pizza bbiri ku mitwalo gyo 3.5 balina ebyokulya n'ebyokunywa balina kawash kafo kalungi osobola okutuulawo n'okiringa n'onyumirwa ate n'oleetawo ne ka birthday party kooba oyina baby shower nazo bazeetaagira ddala gwe nomunange jangu bawagireko ate nga nnyongera okujjukiza nti ateekamu omusimbi omwami Ranks Otto ali awo Nakawa ku Jambo Bond osobola okubeera ng'omunoonyako enamba ze ez'essimu ziri awo ku screen yaffe atunda emmotoka ennungi ku bbeeyi yo gweno gye weetaaze ate nga tegenda kuva mu Bond egende mu galaji ate kanikibwa no so munoonyeeko ate nga naawe nnyongera okujjukiza teweerabira Navas Beauty wali eri Makindye ku New York bakola ku bakyala makeup okwanjula okukyala baby shower birthdays wedding kwega bingi balina packages nyingi bateekako wig gye tuyita installation bakola veiling okuteekako akakayamu abagole bakola simple makeup kyewetaaze kyonna ate nga n'okusomesa basomesa munoonyeekaawo ku New York e Makindye enamba zaabwe ziri awo ku screen osobola okuba nga ozirabaawo n'ozikopinga era n'obeera ng'obanoonyako nsigadde nze Asha Nava Namatovu mubeere bulungi bye bye